Abakyala bangi batera okutawaanyizibwa olubuto naddala nga bali mu nsonga abamu ne baziyita endwadde. Wabula abakugu bagamba nti kino kya bulijjo era abantu tebasaanye kutya nnyo. Samla Hanifa ayogeddeko n'abakugu bano. Okulumizibwa mu lubuto ng'omukyala yenna anaatera okutuuka mu nnaku ze ez'ensonga kimalako bangi emirembe nga n'oluusi abamu batuuka ne ku ssa ery'okuweebwa ebitanda mu malwaliro. Obulumi buno buli muntu bumuyisa bubwe. Kale bwe mba ndi mu nsonga z'ekikyala nze nsooka nenfuna fatigue azini nga sirina maanyi nempulira ng'omulwadde naye nfuna appetite nga njagala kulya bisiiko ebikokokoko ebye. Nze ku lwange omubiri gwange gugonda nnyo nzigwamu amaanyi bwe mbanga kwegamba nsobola okukigumiikiza nesigalako ewaka ennaku nga 2 mbeera njagala nsigaleko ewaka ennaku nga 2. Ebiseera ebimu mba mpulira okuluma mu mugongo n'okubeera nga nnumwa muno mu ndira mbeera nga munuma kibeerawo like 2 days. Wabula abakugu bagamba nti omukyala yenna bw'aba anaatera okutuuka mu nsonga omubiri gwe gweteekateeka. Bw'olaba nga tugenda mu nnaku ez'obukyala wabeerawo eggi erifulumizibwa eggi balimu okufulumizibwa lina okuteekateeka n'omubiri okweteekateeka n'abaana egenda okutuulamu omwana okukola ki kweteekateeka. Kati mu prosesi eyo y'okumenyezebwa bifulume ng'omusaayi gwe tulaba nja guyita musaayi obulumi bwe bujjira. Dr. Joan ayongeddeko nti emibiri gy'abakyala gya njawulo era y'ensonga lwaki buli muntu alumizibwa mu ngeri yiye. Kati nga bw'omanyi nti emibiri gyaffe si gye gimu engeri gye tuwuliramu obulumi si bwe bumu. Bwe mba nga kambe kakusaze Hanifa nange nga kansaze obulumi engeri gy'obuwuliramu tebujja kuba nga nze. Wabula Dr. akuutidde abakyala nti singa omuntu alumizibwa mu ngeri gy'abadde tannalumizibwangako kyandibadde kirungi n'alaba omusawo ku nsonga eyo. Bw'aba obulumi bukyuse ku bwa bulijjo then wetaaga olabe omusawo ayinza okuba waliwo ekitali kya bulijjo. Ebiseera ebisinga abakyala tufuna obulumi nga tugenda mu nsonga zaffe ez'ekikyala naye buno obulumi si bwankalakkalira. Wabula we buba bususseewo ku bulumi bwa bulijjo kiba kikwetaagisa olabe omusawo. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.